Video eno njiweereza mwenna abandaba nga muli mu mukwano ng'ekintu nga kino kyali kikutuuseeko oba kale ng'okyagala. Nze mbuuza muli mukwano oba omukwano mwasalawo mugulabire distance alaavu komeeyo ffe katunoonye ssente. Kakati omwami yalumbye mukyala we ku mulimu mu ttawuni. Omalaba mu ttawuni wali erimu owino aba batembeeyi abateeka ebyamaguzi byabwe ku makubo. Omukyala ono waakolera, omukyala ono mutembeeyi. Bambi bbaawe yagambye omukyala wange ono kamulumbe mu ttawuni mu butembeeyi ku mulimu gwakola, nfukamire mu bantu mulujjudde mu lwatu musabe obufumbo. Mugambe will you be my wife? Mwana mulenzi nga yesitula ng'agula mpeta ng'alumba site. Omukyala yabadde tamusuubira. Omukyala bambi atudde wali eri alinze bakasitoma alowooza agenda okukuba amabbali nga ku mwami we oba ku boyfriend we kwakuba amaaso. Yasoose n'atunula bw'ati muli n'agamba naye oba kati ono akola ki wano? Olunaku terunnantambulira bulungi ate ono ajja azunga n'empeta. Omukazi teyabadde musanyufu. Bw'omulaba facial expression ye teyabadde happy. Oba okumusaba obufumbo mu lwatu ekyo kitaamusanyudde simanyi. Naye nga bambi ye omwami oba omuvubuka boyfriend yazze n'essanyu asabe girlfriend we obufumbo. Abantu bagenze okulaba omwana muwala ono alemedde wansi we yabadde atudde ne bagamba naawe situka munnookkiriza empeta ye. Say yes. Abantu ne bagukumamu nga balaba omwana muwala alemedde wansi. Omuwala n'afunamu akafansonyi n'ayimuka n'aleeta engalo n'akkiriza omwami n'amwambaza empeta. Era omwami n'amaliriza n'awa girlfriend we kahaaga. Nga omukyala nze ndabya si musanyufu oba takyagadde kumusaba kumupropozingira mu bantu simanyi. Kambatuuseko vidiyo eno nzijje tubeeko n'ensonga ze twogera endala. Vidiyo sooka ogirabe egimpereka like etambule tuka ku buli muntu vidiyo yiyo. Kakati nina kyembuuza wamma mu abandaba. Mukimanyi nti abakyala abasinga obungi tebabeera basanyufu nga ba boyfriend baabwe oba babba baabwe baba proposingidde mu bantu. Ekintu kino mukyegenderezza. Proposals zetusinga okulaba obungi abaami bazikola mu lwatu mu lujjudde lw'abantu. Naye ate abasinga obungi baba disappointinga. Abakyala bagaana. Omukyalo oyinza obba nga watambudde naye n'ogamba nti akatutambulemu. Naye nga ggwe olina pulaani zo za kumusurprisinga na mpeta. N'ogireeta ojja okalakala nayo. Kyokka otuuka ku mukyala n'ofukamira okumuggyirayo empeta ate omukyala n'agaana. Lwaki abakyala abamu bagaana proposal z'abasajja nga bali mu bantu? Kiva ku ki? Kyokka eriyo abakyala abeegomba ebintu bino nga yagamba bannange nze omwami wange n'amala akinkolera ekyo. Tuba tuli mu bantu n'andaga nti nze mukyala we n'ansaba obufumbo mu bantu mu lwatu. Bannange nnyinza okwagala omwami wangu ng'omukyala akyagala nga leero akyegomba naye ng'omwami we takimukola.
nga takimukolera nga tagina na mu birowoozo kukikola. Kyokka bano bwe babikolera babeera banyiivu, tebabeera basanyufu. Oba proposal mwagala ezibasanyusa mwagala proposal nga bawaleeteddeko mmotoka bukadde na bukadde bwa nsimbi kiki. Bakazi mwe mutubuulire proposals eno okugifuna ng'oli musanyufu oyagalirako ki? Empeta zino bwe zijja zokka mubeera banyiivu mu nsobera. Simanyi lwaki mubeera banyiivu. Lwaki mubeera banyiivu ng'empeta zizze enkalu? Oyagala bateeke wali eri emmotoka kapyata nga kuliko n'empeta. Weekaabye otuziga. Oh my God. Oh baby. Ng'emmotoka ogiraba wali n'ekisumuzo. Oh my God. Dag, abakazi musesa bannaye. Oba omwami n'ajja n'ebimuli ng'ebimuli bwe bijjudde mu simbi nga bijjudde miliyoni nga 3 oba miliyoni nga 2 n'akwata n'agamba baby will you marry me n'empeta. Boy mwagala kali tubagule buguzi, mwagala tubagule buguzi ate kijja kusoboka. Bwe mate mugenda kusobola kukkiriza mpeta nga za kullo ebyokubagula bigenda ebyokuba wenguzi tebigenda kusoboka. Tugenda kuwa mukazi n'omunguzi. Tetugenda kuwa mukazi n'omunguzi. Kiriza. Mukimanyi nti abasajja abawasa tebakyalabika. Mukimanyi nti abasajja abaproposingira bakyala baabwe nabo batono tebakyalabika. Ekyo mulina okukimanya. Bannange bw'ofuna omusajja ng'ali wiringa okuwasa, ali wiringa okusetolinga naawe, muwe chance. Muwe chance mukkirize omwagale naye akwagale. Ne wamma kabulaza nkwagaliza obufumbo obulungi, omukyalo nayinza okuba nga ayagala bbaawe naye ng'okyokumusaba proposal mu bantu bulaka bwe buzibu. Omuntu azoba nga akwagala naye oba osanga wabaawo ebintu nga taki abantu bonna mulimu abantu abataagala nnyo kubalabisa. Kati oba toyagala kukulabisa lwaki mba mutambula mu tawuni mu bantu oyagala otambule nga bbaawe omukutte ku mukono. Abamu mutambula abasajja mubakutte ku mikono bwe muti nga temubata. Kyokka omusajja bw'atuuka okujja okusaba obufumbo ng'ate otandika okusiba sumbuusa. Abamu muzigaana ne mutambula ne mugenda. Okitegeera. So ndowooza proposal zino tutandike kuzireeterako ssente n'amamotoka. Naye tetugenda kuba wanguzi boy. Nedda baaba. Sorry. Nenga mwenna abali mu mukwano abali mu mukwano etubagaliza birungi byereere. Nammwe abandaba naddala mmwe bakazi mmwe abandaba basubscribers bange abalungi bannange muvadde ku lujja. Muvadde ku lujja ebintu bino bali babibakozeeko oba mubiraba wano ku mukutu gwaffe ogwa CEO Michael Uganda. Omanyi abamulava muyinza obba nga temugiriimu nga mukoma kugirabira wano mukoma kugiraba mu bantu balala ogutali musango kubanga mwe abeesalirawo. Naye kiba kirungi nnyo ne mbeera mulaavu obulamu bujja kuba butambula bulungi nnyo. Naffe mutusabire muteeke musaala zammwe naffe tugweko muki tugweko mulaavu. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli ntumiddeko mwenna abali mulaavu, ntumiddeko mwenna abatali mulaavu nenga musuubira okubeera mulaavu. Mbagaliza birungi byerere na bisima. Mwebale nnyo kuba nti ate mu subscribinga, mwebale kuba nti ate mutukuza family yaffe y'abantu emitwalo 4. Mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo. So mbagala nnyo mwenna Omukama Katonda abankumira abankolera obulungi obutagambika. Mbere bulungi mweraba.